Kyendabye olwaleero nzikiriza akasajja kalina obuwagizi mu bibuga kakubya Arua City neewuuma noonyeza wembawa we katakoze bulungi wambuze olwaleero nzikiriza akasajja kakoze bulungi mu Arua City abenaale mu mujjesiro nze ndi munnamawulire wakoze obubi nja kugamba nti wanaakoze bubi naye Bobi Wine akoze kye bayita massive rally mu Arua. Saagala kwongerako kigambo kirala ge mazima kasajja kalina obuwagizi bwa Arua mbadde sibulabangako ne luli teyali nabo bwe buti abenaaleemu mwina okuddayo ku drawing board munoonye lwaki ebibuga babaleebya. Soko kwatemu katono muntu wange gwayagala okugenda ebweru akatambulirawo nkaleese ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 4 neetaaga bakkirina 15 mugenda kuba mulongoosa ku bisaawe bya Nyonyi Dubai namwe abasobola okulongoosa ku mizikiti n'amalwaliro n'amasomero Saudi Arabia contract njirina salala atandikira ku $1,000,000 Saudi Arabia Dubai $1,000,000 bakuliisa bakunywesa bakujjanja baneka vacation buli mwaka noonyako interviews zigenda mu maaso ku noti 7 oba noti 7 ogenda kuba onfuna butereevu. Akasajja we kakoze obubi nja kuba waawo nti wano talinawo buwagizi. Arua City agiyuguumiza era NRM essaawa eno mwandibadde mu bufuufufu. Kuba olwaleero ku President Museveni byataddemu n'amaanyi gaataddewo ne byakoze tewandibaddewo opposition yafuna wadde abantu 5. Enjiri tetuuka ku bantu n'ebyo President Museveni byateekawo okubayamba. Ng'emazima Bobi Wine yonna gy'atabadde n'abantu reason mbadde nzibawa nti ta communicatinga nabo n'ebyo bye byetaaga tebabimulaba mu President Museveni. Tetusobola kutwala bungi bw'abantu bano for granted. Omusajja balina kye bamulabamu ekyabalema okukola. Musikiringa abavubuka mubakwatireko bagende ku kyeyo bakole singa kati passport bazigabira bwereere government supporting abantu okugenda ebweru okunoonya emirimu nga buli abuliddwa omulimu wano bamuwa passport ku internal affair ya bwereere ntegerekese bulungi tujja kubyogerereka naye ng'olwaleero akasajja kakoze bulungi bampita Calvin Kayanja.